Mugamba mutya bagala balungi abeekuumira kusinga face to face kansubire muri bulungi olunaku olwaleero njagala kusomesa in fact mbadde njagala nnyo okusomesa omusomo guno oba okwogera ku nsonga eno naye nga nina ekizibu nga nnoonya erinnya ly'Oluganda ery'ekifo kye tuyita Gisport ekisangibwa mu Nabunnya y'omukyala naye nga buli gwe neegezaako okunoonyereza erinnya ng'erinnya lye bampa mpulire terinsatisfyinga munnange jjo nabadde ndi awo ku live nga mwana muleza ngamba senga ekitundu ekyo mu Luganda bakiyita bati then kiri ne bakiyita bati ne ngamba wamma bino biresonatinga ne bwenjaga ne byendoboozaako bulijjo omwana yangambye nti ka Gisport bakayita kawompo kammana so tusobola tutya okuweweeta akawompo k'emmana oba Gisport y'omukyala ne tubeera nga tumusammuza oba ng'atuuka ku ntikko Gisport eyo esangibwa munda mu Nabunnya y'omukyala ng'oyingiza omukirago inchi 2 oba engalo zo n'obala inchi 2 okudda waggulu ogikwatako owulira ng'omuntu akutte ku kisponge it's a sponge like thing like kiringa kisponge naye akafaako omuntu waba akastimulatinze bulungi omukazi asobola okukunyaalira gano amazzi ago ge mwagala ago agapiisuuka we piisu oba woba okaweweese bulungi omukazi asobola okusammula n'amala nabagamba mba munoonya okumazisa abakyala bammwe nti mukyala wange njagala atuukeko ku ntikko naye awulireko ng'abakyala abalala bye banyumya oyina ebintu by'olina okutegeera oba by'olina okumanya nti togenda mutuusayo leero oba mu lunaku lumu oba mu ddakiika emu olina okusumulula omubiri gwe olina okunyoonya ewa stimulatinga ate nga mu kyonna olina okunyoonya kiki ekimumazisa Gisport kasi sport tulina mu P-sport tulina mu K-sport ne E-sport oba musino oba mabeere oba infuli byonna oba olina okuba ng'obimanyi oba ng'obitabaddemu oba ng'obi-explorinze ng'obigezesezza you experiment with her n'omanya bw'omala omuzuula taddamu kumenya kati twogere ku kano akawompo k'emmana omukazi bw'oba omuzina katugambe ogenda kumuzina namukira katugambe kale sooka otegeka omukyala wo bulungi nnyo kubanga eyo ye step esooka gye tulina okukolera togibuukanga tobuukanga n'ova ku ky'olina osookerako n'ogenda ku ky'okomerako eyo kyo kiba kibi nnyo tojja funamu so sooka otegeke mukyala wo bw'omala okumutegeka n'okakasa nti kati ayidde osobola okukozesa engalo zo oba osobola okukozesa omukirago preferable ng'oba toli mukubi wa lugalo n'omukira gukikola si lugalo lwokalokalo olusobola okukola ensonga eno naye omukira ogukozesa ne gukukolera ekintu kino olina okuba ng'oguyingiza inchi nga 2 oba 3 tegumalaayo toguyingiza gwonna webbu munda ozinisa kitwe mu bufunze buli bw'ozinisa ekitwe kino ekisooka naye bigenda kuwoomera ate n'omukazi bigenda muwoomera lwaki bigenda kuwoomera gwe omusajja jjukira nkugambye ekifo kye tugenda okuba nga tustimulating oba nga tukwasaganya kiringa kisponge kiringa ekiriko bi fine lines like be rigid lines kirina engeri gye kifiiringamu kitegeeza kigenda kunyonyoogera ekitwe ky'omukirago ate ng'ekitwe ky'omukira kiri sensitive ekyo namwe mukimanyi obuwoomi oba ogenda bufunira mu times 2 oba times 3 obubwo tudde ku sayidi y'omukyala ekitwe kino eky'omusajja oba waliwo kalayini akaawula ekitwe ku basajja abasale naddala kwatali musale tayinza obutaki experiencinga twogere ku musajja alina omukira nga baaguwunda bulungi baagukomola bulungi guli steady omukira ogwo gubeera guliko akantu aka round kati mugenda kungamba sengaza akantu ka round sikamanyi tunuira omukirago okuva ku base oba okuva ebinege we bikwatira oba okuva kukwataganyira n'omubiri gwo gutunuire guggweyo waliwo ekitundu ekisooka nokubeerako ekitundu ekyokubiri nga gwe mutwe kati ekigatta omutwe n'ekitundu kino ekirala ketwogera ku kalayini ako kalina engeri gye kagenda okuba nga kanyonyoogeramu omukirago nga kanyonyoogeramu akafo kano munda mu mmana y'omukyala naye kajja kunyonyoogerawo nga toyingiza mukira gwonna gumaliramu nti oli muzinisa kitwe nti oyingiza kitundu kya mukira kati buli bw'osika bw'oti yingira fuluma ogenda kuba oweeweeta akafaako osobola otandikira ku peesi ntini n'omala n'oyongeza bati ate tokyamuka nnyo anti omusukka obuwoomi ng'ate omukira gwonna ogubbukirayo munda tobbukirayo fokasinga osobola okukola akantu kano oba osobola okuzina omukazi ng'omuzinisa ekitwe ng'ostimulatinga akawompo k'emmana nga okola ki nga okola akasayiro ke tuyita kagundi commissionary naye ng'omutaddeyo piro n'obeera ng'omugaziza bulungi mufukamiremu tomwebapira mufukamiremu bufukamizi otandika okubeera ng'okola ki ng'omuzinira mu position eyo nti obeera olaba kitegeeza ogenda controllinga size gy'oyingiza oba ogenda ku controllinga length oba obuwanvu bw'oyingiza naye bw'onaamwebakako n'obeera nga
like ekifo kyo kiri ku kiki kitegeeza n'ogenda kulemererwa okwefuga naye ng'ate naawe osobola okwefugirawo oba ng'olina self kye tuyita self control kyosobola okuwulira nti obuwoomi munnange bukikinze naye ate sigenda kubuleka kubeera nga bunfuga kitegeeza naawe oba osobola n'obeera ku mukira n'obeera mu mana mpolampola nga oli eno ozinisa kiwato biwooma omukazi agenda kuba akola ki asammula mu bwangu ddala ate naaga amazzi goyagala lwaki gisipoti eyo oba akafo ako ketuyita akawompo k'emmana buli bw'obeera ng'okastimulating ajjoko mukayisako omukira gye kakoma okubeera nga kasweringa oba ng'obwagazi bw'omukyala bweyongera nabagamba obwagazi bw'omukyala buli bwe bweyongera skin glands zitandika okuzaala amazzi amayitirivu gye gakoma okuba amangi gatuuka ne gapiisuuka kiringa bw'onaakwata akaveera n'okateekamu amazzi n'osigala ng'oteekamu you know what happens katendewalira ne kabaluka amazzi ago ne gafuluma pya ne gayiika so n'ekyo bwe kiri naye kuba nti ate gano gavaayo mu fomate ya musulo nti gaba gapiisuuka engeri gye gafulumamu nti gafuluma na force tegafuluma nti bya mirembe gafuluma na force so gyokoma okubeera ng'owo weeta akafo kano ogenda kwesanga ng'omukazi oluusi akufukidde ku mazzi ago abasajja ge musinga okwagala ate nga n'okutuuka ku ntikka atuuse but bw'obikola byonna mbadde nkyabagamba ku sitayiro ne kasitayiro k'akabuzi mukwana atekko kalungi nnyo ku stimulating embeera eyo omukyala tomuleka kulowalinga nnyo omubiri gwe wansi muleka abeere nga bw'olaba akabuzi like obanga bw'olaba bulungi nnyo abeerenga akabuzi asimba emikono asimba amagulu gufukamire emabega we kati omukwate mu kiwato emikono gweno n'eno otandika okumuzina mpola gw'omukira gwe wano oba ogutunulako era oba olaba kyokola kitegeeza togenda kuguyingiza gwonna zinisa kitwe kyokka mpola mala yongeza supiidi sabula tata okusinziira ku mukazi engeri gy'asikinamu nabagamba entambuza y'omukira mu mana ensikina y'omukazi yeekuwa entambuza y'omukira omukazi bw'asikina nti kitegeeza genda mpola bw'atandika kitegeeza yongera mu supiidi tokola ki tokkakkana bwotyo bw'ogenda okusobola okubeera ng'omusamuza ne kasitayiro akaera ketusobola okubeera nga tuzinamu omukazi nga tuzinisa kitwe okubeera nga tusobola okuweeweeta oba okubeera nga tumukyamula mu katundu kaneno ketwogeddeko era nako bakayita kiwojjolo omukyala omuteeka ku buliri n'asimba amagulu ku buliri ne wasemba n'asimba amagulu nga gafukamye like amagulu ge agasitamiza ku buliri omubiri gwagwe basiza ate ng'atunudde waggulu gwe n'okwata emikono gyo ne gikwata ku maviivi geno n'eno then n'oyimirira wansi n'otandika okuba ng'okola ki ng'omuzira naye nga sapooti okutte magulu ga mukyala ng'omusise azza kusemberedde ddala kitegeeza naawe okontrolinga obuwanvu obuyingira ojja sobola okuzina bulungi ng'ozinisa kitwa nga towabye kuyingiza mukira gwonna munda then n'ekirala kubanga tuli focusinga kafo kano kokka ketuli okustimulatinga at this given time then n'ekirala osobola okubeera ng'ostimulatinga akafo kano engeri gy'obeera kati nga mu position ey'ekiwojjolo osobola okubeera mu position eri gye nayogeddeko eya missionary wawulidde engeri gye naginnyonnyodde osobola okubeera mu kabuzi yeyinza okukaluubirizaamu kikola naye zino ezikuwa omwagaanya okuba ng'osobola okukozesa emikono gyo tofokasinga nnyo awo wokka akasolo ko kaleke kabeere nga kakola ebirala then emikono gyo gisobola okuyitayita ne giweeweeta ku nnywanto z'ebbeere okwongeza ku buwoomi oba ne giyitayita ne gikwata ku musino gw'omukyala era still okwongera obuwoomi n'okubeera ng'emmana esigala etoba ng'ate omukyala tavudde ku kitavudde mu mbeera mubeera bulungi omukama abankuumira ate era abanjagalire temwerabira subscribinga likinga no commentinga mbaagala nnyo bantu bange mweraba